Bannakibiina kya NRM engabo y'okukunga bannayuganda okuwagira n'okwagala ekibiina kyabwe bagirumizza mannyo nga bano abakulemberwamu Ssaabakunzi w'ekibiina kino Rosemary Nansubuga Senninde bagenda batalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga babuulira enjiri y'ekibiina kya NRM. Mukoleyo ebikwekweto mugwe ku disitulikiti awo mugenda kuyoola abantu mukowe bugoyi be bakuba NRM. Bw'abadde e Butambala mu lukuŋŋaana oluyindidde ku kisaawe ky'Eggombe olwetabiddwako abakulembeze b'ekibiina kino ab'enjawulo, Honorable Nansubuga Senninde awadde bannakibiina kino amagezi obutakoma ku kyakukunga bannakibiina kyabwe bokka wabula essira balisse nnyo ku abo abatali mu kibiina naddala ebibiina ebirala babaperereza okubeegattako. Alhaji Moses Kakonge nga ye ssentebe w'abakunzi ba NRM mu Butambala alambuludde ku ebyo bye bataddeko essira okulaba nga bazza emitima gy'abanna NRM omuli n'okubazimbira enzizi n'ebirala, n'ategeeza nti bali mu kaweefube wa kuyigiriza abantu kukola baleme kubawuddisa nti gavumenti ebazizza obwavu. Abaakosebwa mu kalulu, abaafuna obuzibu obw'enjawulo bonna tubakumakumama. Enzizi ez'emidumo nga buli zitulukolera emiliyoni 3.4. Bave kuno Mafumu Kyeswa Godfrey ayogedde ensonga lwaki gavumenti ya NRM ekolera bannayuganda ebirungi naye ne batabimanya omuli enkola ya Bonna Basome gy'agamba nti yawambibwa abagagga. Ki ky'oyinza okugamba Pulezidenti enkola ya quota system esigale ku masomero ga yuzi gokka kitako. So no Pulezidenti bw'abeera ku leediyo n'agamba bateerawo quota nga yateerawo bagagga abaabo bano tebamuwulira. Mukyuse enkola eyo abaabo bano bamufiiringe nti abayuzi lwateerawo ekintu. Bano basabye bannakibiina okweggyamu enkwe kuba bangi abaagwa mu kamyufu abeekobaana n'ab'oludda oluvuganya gavumenti okusuula bannakibiina. Ekibiina ky'NRM bwe tuneeryangamu enkwe olutatadde tukyogedde lunye bakadde bange tetujja kugenda mu maaso. Nga ba muvumenti be baakeera ne batuula ne bakwata akakiiko ne batuula nga balwana kangava akole ki. Ye RDC Sulaiman Bucha agamba nti ku mulundi guno gavumenti erina bingi byekoze mu Butambala omuli amasomero, amalwaliro n'ebirala nga kati ebyokwogera balina naye okusoomoozebwa kwe balina kwa butabeera na babyogera. Ekizibu kye tusinga okuba nakyo nti ebintu bingi gavumenti ebikola naye ababyogerera tuli batono. Ye Haji Faizo Kikulukuunyu nga ye ssentebe wa NRM mu Butambala agamba nti akalulu ka 2021 kaaleka kabayuzizzaamu ne kawa ab'oludda oluvuganya gavumenti amaanyi nga ku mulundi guno balina okukola ekisoboka okulaba nga bazza emitima gy'abantu abanyiivu. Tuzza tutya emitima gy'abantu? Nze Kikulukuunyu navumwa lyesasa Butambala. Honorable Senninde asinzidde eno n'avumirira bannakibiina abaanika obuziina bwabwe mu bantu nga bagamba nti ekibiina tekibayambye ekiwa omwaganya abavuganya okubakubamu ebituli ng'asabye banna NRM okulaga bannayuganda ebirungi NRM byekoze. NRM siina kyangifunyemu naye nga teegudde olubege naye nga gwe mukulembeze naye ng'obyogererawa obyogerera mu bantu omuli n'aba-opposition. Kaakati oba obawadde oluwenda byebyo bye bajja okukubisa omukulembeze waffe kubanga bawoza ate oba nawe NRM agamba talina kyagifunyemu. Amaliriza abakuutira okweggyamu enkwe n'okulwanagana okutatadde wabula bakolere wamu naddala mu kamyufu nga kyakubayamba okwewala enjawukana. Kubeegayirira mutuuze abantu bano bwe kiba kisoboka mubakkirizise omuntu omu y'abajja tuleme genda mu kamyufu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.